po jako akawuwo. Tukola ebituufu olunaku lwaleero newankubadde ebituufu ate batubonereza. Ssenkagale w'ekibiina ki National Unity Platform el'omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu Paalamenti olunaku olwaleero n'agisaba okwenyigira ennyo mu nsonga z'okutaasa bannansi abatulugunyizibwa oluvannyuma lw'okuwambibwa nga bangi bookebwa, abasajja balaayibwa, abakyala okukakibwa omukwano okuva eri ab'ebyokwerinda ssaako n'abamu okufiirwa obulamu bwabwe nga n'abandi ebyabatuusibwako mu biseera by'okunoonya obululu wamu n'okulonda nga kuwedde n'okutuusa kati bakyabikaaba. Government institutions have been reduced to serving the interests of an individual instead of serving the people. This Parliament, therefore, Madam Speaker, has the opportunity to present its image. Twogere ebituufu, tukole ebituufu, si lwakuba tuli sure nti amagye oba Mwami Museveni agenda tuwuliriza, ne kubanga twagala tubeere ku ludda olutuufu olw'ebyafaayo, era twagala buli munnayuganda abeere ku ludda olutuufu olw'ebyafaayo akole ekituufu. N'olw'ensonga eyo Paalamenti eno bw'ebeeragidde ebitongole ebikuumaddembe okomyawo bannayuganda abaawambibwa ne bwe biba biganye nga bwe bizzenga bigaana ebbanga lyonna, General Museveni ne bw'aba aganye nga bw'azze ayisa mu Paalamenti olugwayo kasita yo ebanga ekoze ekituufu nga Paalamenti yalondebwa abantu. Okusinziira ku mbaka Kyagulanyi, olukala lwe baleeta mu Paalamenti olw'abawambe 423 lwakula dda nga kati bano beeyongerako, era ng'ono abuuzizza oba ddala ssemateeka wa Uganda kyagobererwa kubanga abantu ba bulijjo bawozesebwa mu kkooti ey'amagye nga n'eddembe lyabwe obutasibwa ssaawa 8 nga tebannaba kutwalibwa mu kkooti lyabaggyibwako dda. I want to believe that we'll all understand that the Constitution provides for the presumption of innocence before being proven guilty. President Museveni has therefore convicted our people and sentenced them to grave torture and long periods of detention without fair trial. So we wonder, Madam Speaker, how long this is going to continue while we are comfortably sitting here. Omubaka Kyagulanyi agamba nti Paalamenti eno ey'ekkumi kye kiseera eveeyo ebalwe mu byafaayo by'eggwanga lino olw'okulwana eddembe lya bannayuganda okusingako ku Paalamenti zonna ezize zibaawo. But at least let this Parliament go on record and be known to stand with the people of Uganda in very hard and humiliating times like this. Honourable members, it is in the interest of this Parliament to take lessons from our own history as Uganda, because this country has been in a similar situation before. In 1980, an election was rigged. It was rigged using the army and other security forces. President Museveni castigated the courts of law of that time. Kyagulanyi asabye Paalamenti okuvayo butereevu yambe bannayuganda abaabalonda okutuula mu ntebe ezo mwe bali ng'etunula mu nsonga zonna ezibatuusibwako n'okusingira ddala ezo ezinyigiriza eddembe lyabwe. So twagala Paalamenti eno eragire ebitongole by'okwerinda bikomyewo bannayuganda abo embagirawo, era tumanyi nti Mwami Museveni ayinza okugaana okubata naye waakiri Paalamenti yeebeegenze ku rekodi ng'ekoze ekituufu ky'erina okukola. Omukubiza wa Paalamenti Rebecca Litwala Kadaga agumizza omubaka Kyagulanyi nti ensonga eno Paalamenti egikutte kannabwala era ng'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu katandika dda okuginoonyerezaako. I informed the House about my interaction with the office of the DPP and their concern about the prisoners who are no longer able to go to court because of the SOPs still in place 1 year after the pandemic. We also talked to the issue of the need to revise the curfew. That was on Tuesday, and we are waiting for a response from the National Task Force and the Ministry of Health. Ndi Sara Nandaula kula EBS TV Jakakawuwo.